Akatambi ke ngenda okusoosa mu vidiyo eno kannaku nnyo, njagala okaweeko endowooza yo, okalabe, okategeere bulungi, otuwe komenti yo ekyasingidde ddala. Ebintu weebiti bye twagala okulwana okulaba nga biviirawo ddala. Omunnayuganda gy'ali ku kyeyo abeere nga ayina oluwenda, abeere ng'aweebwa ekitiibwa, abeere ng'alowoozebwako ng'omuntu, basobole okugisibwa ng'abantu wabula si nsolo. Ebintu bino eno bye tuzze tukompleiningako buli lunaku, ebireetedde Abannayuganda okwekubira omulanga, ebireetedde Abannayuganda okukola olutalo n'Abawarabu mu nsi yonna gye bali, ebireetedde Abannayuganda okuva mu mbeera bikyagenda mu maaso. Bwe tugamba abantu abavunaanyizibwa ku nsonga zino okulaba nga bazikolako mu bwangu ebintu weebiti bikome, tebaagala, wabula bwe tubyogerako ensi n'ebimanya, ate bo nga batandika okusattira. Ensonga za muganda waffe ono ali mu katambi ke njagala mwerabireko, nange zinjungudde amaziga ne mpulira nga njagala kukaaba. Ne ŋŋambira ddala abantu bano Abawarabu be tukolera bantu, oba twandibanga tukolera bisolo. Bayinamu ak'obuntu mu bo, ki ekibaleetera okuba nga bakola ebintu weebiti? Tebalinaamu kutya muli nti ebintu bye bakola gye bujjeyo mu maaso bijja bakolako obutabe. Tebalinaamu kutya nti oba Katonda agenda kubabonereza, luligera ku makya Katonda n'ababonereza. Ekintu ekyo kyewuunya, kuba nze ng'Omufirika ntya okukola ekintu ekibi nga nkituusa ku munnange, kuba mba mmanyi ekintu kye mukoze kiyinza okudda one time ne kiddira mu baana bange oba ne bakikola omu ku b'effamire yange. Saagala kwogera nnyo akatambi kaneno nga temunnabakalaba. Jjukira nti yenze Sheila Adita, subscribinga ekigambo ekirikwata ku notification bell, buli vidiyo gye tuteekayo ekutuukako, commentinga nga weeyambisa erinnya lyo n'ekifo mw'owangalira. Katugendeko mu katambi kano katini nnyo, tukomewo. Keeko nno akatambi ka muganda wange nga bwe nabagambye nti ke ŋŋenda okusoosa, nabadde n'ensonga, nabadde njagala akatambi ako mukalabe, nneme kwogera nga akatambi ako nga temukalabye, kubanga vidiyo zenkola zimanyi okuba nga mpanvuko ebiseera ebisinga ne mufundikira ng'ekintu kye njagala mulabe temukirabye. Y'ensonga lwaki nkasoosezza mwenna mukalabe mukekkaanye, mulabe Munnayuganda munnammwe embeera gy'alimu, mulabe ebyatuuse ku Munnayuganda munnammwe, mufube okulaba nga nammwe mubyewala oba mubeere nga mubyigamu. Muganda waffe oyo Munnayuganda nga mmwe nganze yajja kukola nga ggwe nganze, wabula gye yajja okukola yajjeemu kulemala, yajjeemu kubeera ku kitanda, yajjeemu kubeera ng'alabirirwa bulabirizi, ali mu pampa, teyeesobola, buli kimu kiri awo, naye ng'embeera eno bakama be baagimutuusizzaako. Abantu be tusiiba tubawooninga okwewala, abantu be tusiiba tubawooninga nti babi nnyo tebabaagala. Neeyongera okuddamu obbeeyanjulira nti yenze Sheila Adita, bw'oba obadde tonaba kusubscribinga ku YouTube channel yange muganda wange jangu subscribinge, tukole community yaffe, kwata ku notification bell, buli vidiyo yonna gye tuteeka nawe egenda kubanga ekutuukako. Jjukira videos neno bw'oziraba kiba kirungi nnyo bw'oba ogitegedde okomentinge, erinnya lyo teweerabira, ekifo ky'owangayamu tokyerabira, osobola n'osindikira obubaka bwonna bw'oyagala, tujja kuba nga tubukuyisizaawo bulungi nnyo. Egwe jangu obeere nga otwegattako, bino ebintu tubisobola obirwanisa. Muganda waffe oyo gwe mulabye mu katambi gwe tukyaliko, muganda waffe oyo yaggiddwamu ensigo, era nga bakama baffe bwe batera okukikola. Bakama baffe bakwata abaana baneno ne babalimbalimba, tubatwala mu malwaliro, jangu omperekereko, jangu okole bineno okufundikira nga muganda waffe ono bamaze okumusala
era nga amawulire gagamba bamutwala mu ddwaliro ng'omuntu wanaakira ku makya nagugamba mperekerako mu ddwaliro ng'olowooza kigenda kuba kintu simpa okukebera okukakkana bamuwunzizza bamusaze yagenda okudda engulu ng'aliko enkindo bamusazeesaze era nga amawulire agamu gatugamba nti muganda waffe ono baamugyamu ebyomunda bwe twogera ebyomunda bye biki era ng'abamu ku bo bakakasa nti kirabika ne nnabaana baagitwala bamugjamu ensigo ekintu ky'ensigo kino tuze nga tukikomplainingako kibadde nga weekiri era nga baganda baffe bangi nnyo bwe mulabye abayise mu prosesi y'oyo nga babajjamu ebitundu byabwe ebyomunda wano we tubagamba temulagajjala era ne tubagamba mukama wo wakugamba mperekerako mu ddwaliro mugambe tugenda kukola kibeera mugezi ekimala bwe batandika okukolako ebintu ng'ebyokukeberakebera babuuze mukebera ki kye mwagala okumanya navayo nga bankebedde njagala kumanya sina bulwadde bwonna lwaki munkebera ne tubagamba temukkiriza unnecessary surgeries temuzikiriza kuba salaasala ebyo bya kitumbaavu tobikkiriza kubanga wona obikkiriza ojja kufundikira ofunye obuzibu osobola okufuna obulemu oba osobola okuviira ddala mu bulamu bw'ensi ebintu weebiti baganda bange mu byewale give an open eye ku bulamu bwo kubanga buno bulamu at the end of the day bulamu bwo tokkiriza bano bantu bozze kukolera kukutwala nga kyamaguzi nti buli we beetaaga ekintu kyonna balina kukozesa kye baagala wajja kubakolera ofune ssente wabula tewajja kubakolera ate bakuggyako n'ebimu ebibyo ebyomunda babeere nga batundako nga bwe bagaggawala nga gwe n'obulamu bwe busiraana ekintu bwe kiti tukivumirira vidiyo eno twagala ogyongereyo gwe wenna abaagirabye otegeeze banno nti ebintu bwe biti temubikkirizanga wabula ate wonooba ogitambuza kijja tuyambako nti ne bannyini muntu ono ali mu ddwaliro babeere nga bakimanyi ekyatuuka ku mwana waabwe ate naawe ali eyo ebintu we biti byewaliye nze shira adita njagala manya ekikyolowooza embagalanyi